Gano kusiba naye ngiri wa pikipiki naye nga takikoze mu bugendererwa. Ramadan mubajje. Bamasheyi bazimudde ekiragiro kya kkooti ne bongera Sheyi Mufti Mubajje ekisanja asekeredde abamulwanyisa. Kyengenda okutandika kibeere kya kuteekateeka transition. Onyongera okwaniriza nate ku mawulire agataliiko nfufu era nga tugatandikidde mu bitundu eb'e Kawempe abaayo gye bakedde okusuula akalulu okujjuza ekifo ky'omubaka ow'ekitundu eky'oluvannyuma lw'eyaliyo kati omugenzi Muhammad Seggirinya okuva mu bulamu obwensi. Kyokka obunkenke bubadde bw'amaanyi mu kalulu kano era akwatidde NRM Bendera. Hajat Farida Nambi alondedde Wambogo ne Muhammad Mutazindwa eyeesimbyewo ku lulwe. Zigenze okwera saa 12 n'ekitundu ebikozesebwa mu kulonda bituuse emifaalondebwa mu kujjuza ekifo ky'omubaka w'Ekawempe North ekyalimu omugenzi Muhammad Seggirinya ku muzikiti gwa Mbogo abalonzi babukereza nkola ng'ebyokwenda binyuzidde erobedda abasirikale balawuna na mukanga ya poliisi eri mu bbanga. Mu kifo kino waliwo ebifo ebironderwamu 6 abakulembeze mu gavumenti okubadde minisita wa Kampala James Kabanda ow'abanaavuka Barambarahara saabakozi ba NRM mu Nansi Bugasa Enninde amyuka ssente wa NRM mu Buganda Kiwanda Suubisa akunaakulira ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doyi n'abalala babaddewo akwatidde NRM Bendera gya Farida Nambi wano walonde nga tusse okusanya n'ekitundu ng'alekeddwa kubba Haji Rashid Bale n'abalala olwo tusse n'asimba ennyiriri n'alonda ayogedde ku bannamawulire nga kampeyini bwezitambudde n'ategeeza ntaasuubira obuwanguzi. Tuli bagumu nga tusinziira mu yellow books zaffe ez'NRM nti singa emitwalo 26 bakuba akalulu kano ne bwe tunaafunako ettundutundu nga lya mitwalo 2 tujja 10 oba kale 2 tujja kusobola okuwangula akalulu kano. Avumidde effujjo erikoleddwa n'asaba Nakawempe okumya emirimu baleme kufuna buzibu. Era nsaba banna byakwerinda bonna bangi bavudde mu bibinja ebyenjawulo mu byokwerinda okugezaako okukuuma eddembe lyaffe n'obulamu bwaffe. Yebba Haji Bali yebazza bonna bye batambudde nabo n'ategeeza nti ayetayinza kulekerera mukyala we ng'amusuubira okuwangula. Ndi mugumu era ndi mumativu ku bantu engeri gye tubayiseemu n'engeri gye batusuubiza n'engeri gye batwaniriza. Nina obumativu n'obukakafu nti tewaliwo kirala kisobola kuva mu kalulu kano okugyako obuwanguzi. Ye Balamu ategeeza nga baguddemu okulaba NUP okubba obululu. Naye era twakitegeddeko ekiro nti aba National Unity Platform babadde baprintiza emitwalo emeka tubola banaffe tuzeebasa. Ate Sindi bazza bonna batambudde nabo mu kampeyini akisa nti bakuwangula akalulu kano mazima n'obwenkanya. Abakulembeze b'omu kitundu tukoledde wamu so nze nzikiriza nti omulimu gwaffe gwe tugukoze n'olwekyo oli agamba nti tubadde tugukiiki nga ye nga tugugjeewa. Yajja Timisa Kabanda ayogedde ku mbeera nategeeza nti babadde balina okulondola buli ekitambula. Ngenyeza okulaba nga buli kimu kiri safe so nganze omuwagizi wa NRM ndi happy ate mumbuuziza bannakkiriza ekivudde mu kulonda. Bulijjo bw'obeera mu kulonda okkiriza ekivudde mu kulonda otherwise bwe tokkiriza ate obeera toli mukkiriza. Ate Odoyo ategeeza nti akalulu katambudde bulungi n'akakisa nti NRM yakuwangula. Ninda bulinzi saawa babale awangula mukama wange madde mugaye kwegamba nze kujja NRM. Akenze byogerwa kunasa abantu okuwala obutabanguko. This business of fighting an election must stop because at the end of the day we are the same people. Mu kifo kino Muhammad Mutazindwa eyita sweet cake esimbye ku lulwe walondedde
wana alose ku ssaawa 5 ng'ajjira emmotoka kajigija nga bwawubira ku balonzi atambudde ekisayo kyonna nga bwabuuza ku balonzi nga babukumya nti obuwanguzi buli ku ye. Eno ya sweet cake abantu balogoota na gaali. Oluvannyuma asudde akalulu katutikinga eggaali inshallah balabe eggaali yokka ate y'amaanyi ga kifuba. mu kwogera kategeeza nti abasirikale bangi abayiriddwa balemeseza abawagizi baabwe okwetaba mu kulonda. Tulabye abantu abali mu bibombola by'essira banganako emmambu ogireetera ki mu bayiri eno konstituensi y'abantu bakkakkamu kubanga mulimu ate bo abalondozi abadde okwekenneenya embeera Atirisi gye tubadde yonna ekisooka abantu bazze mu bungi bajjumbidde okulonda. Ekyokubiri tewannabaawo kavuyo konna nti oba bano bokisi bagikoze noba bakoze kino. So kabadde kakyatambudde bulungi. Kyokka abalonzi ab'enjawulo beemulugunyiza nga bagamba nti okulonda kutandise kikeereze nga zituuse ssaawa 2 nga tebannatandika kulonda olebima ebisoose ogaana okukola. Naye wabaddewo nze kanziyite delaying tactics okulindisa kubanga abantu bayo okulonda kujja kubeera kwa ssaawa emu naye tugenza okukakkana okulonda kutandise mu ssaawa 2 n'ezigendamu. Then n'ekirala mayina mashini eno oba nze ngiyite biometric machine nayo yekyanze mbusimanya ate opapula tebulimu mu bokisi na biki. Twazze twetegese tulina okuuma akaluka Elias Nalukoola paka Naseko mulawo naseko kuma taswano bakumena wala walikalondedde wonna ekisa abale bonna bagende balondera bakumi Bannamulyade bagenze okusaka okujuza ekifo kya Kawempe North bakubiddwa bubi ebyokwerinda. Okuba n'okubadde Kaba National Media Group okuli Abulubowa Raymond Tamale Yasifa Navuma nga ne kamera bazaasizza. Bano boogedde engeri gye bakubiddwamu n'okubajjako kamera ze bakozeseza mirimu gyabwe. So tubadde tukyali awo ne tulaba ekibinja ky'amagye nga kijja nga bambadde obukookolo bonna beesabise tolina kyoyinza okulaba ng'olabako maaso gokka abamu nga bambadde ne galubindi n'amaaso tosobola galaba. So ne bajja awo kye basoose okukola ffenna abadde ne kamera kwe kuzitujjako kamera ne bazitwala awo ne batandika otukuba emiggo. Kati nze mbadde nzibuse munda nga neekwese mu restaurant emu angezaako kwekweka agamba wuuyo mujeeyo nemanzijayo banaye bankubye omusajja ankubye n'amanyo gange muno bankubye batuuni ku mumwa olabe n'ennyindo yange nerina obusemi wano bankubye batuuni ku mumwa amanyo gange munda nekamenyeka ne bankuba batuuni wano ku mikono emikono gyange gizitowa. Ne bannamulira Fishing Group okuli Evarist Mukyebe owa Bukedde Pharmacy katonyiza Tani Ibrahim Ruhweza ne Isaac Mwaka bawandiisi mu Vision nabo bakubiddwa. Bano boogedde obukamu bwoleseddwa ab'ebyokwerinda. Ne bagamba abasajja babiri omunankwata JK eno n'omulala wano then ne bantwala mu drone. So bwe bantuusizaamu basoose kunkubamu za batuuni nga 3 ku mutwe ne batusibaka ekitiisati kya yero nga tetuddamu kulaba then nga batubuuzebuuzo bingi mukolera ni lwaki mbadde mutugoberera nga tetulina byakuddamu ne batusaba ze ID zaffe kati ne tuzibalaga ne basanga tuli ba Vision Group then ne baddamu ne batuvuga like other 5 minutes ne bakola ki ne batusala nga ne batuwa warning ne bagamba bumanga musobola
tusobola okudda ewammwe. Tugenza okuvaayo essaawa nga 11:30 awo amasasi ganyuka mu bbanga. Kakati mu kuvaawo kati ab'amagye ate ne batandika okukuba abantu emigongo mu mugongo. Nange bwe ndabye bitabuse kati mu kugezaako okubeewala netandika okwetoolola, so ate nabo ndowooza kyekibadde ekigendererwa kyabwe. Bannamuli abalala bakubiddwa kuliko Yasini Kikoyo, Owora Gabriel ne Robert Mutebe, Abasolot Media. Ebeeno walize ebintu ebyenjawulo ebitaba Bannamulire mu ggwanga okuvumirira effujjo erikoleddwa abakuumaddembe ku bannamulire ade bakola ogwabwe. Ebibiina bino kuliko Uganda Journalists Association, Uganda Parliamentary Press Association, Human Rights Network for Journalists n'abalala. Pulezidenti wa Bannamulire agasika ku Parliament Samuel Banda Mugabe agambye ekikola kya busaavu abasirikale okuba bannamulire nga gye kiseera ejjoogo likomezebwe. So bannayuganda babadde beetaaga okumanya ebigenda mu maaso mu kalulu kano n'okumanya abantu ba Kawempe North enonda gye badde balondamu olunaku olwaleero. Naye kyannaku mukimanyi bulungi nti bannaffe abasinga bakubiddwa, abamu kati banyiga biwundu bali malwaliro, abamu bali mu makomera, ate kati n'abamu batya okuddayo okulinnya wa Kawempe wadde kutale center ne botogerera kati. Bwe bati bayimize okusaka muli bitongole bikuumaddembe okutuusa nga bidumira abanyonyodde basajja baabwe ekibakubisa basika mawulire abatabadde na musango. Tugamba nti bannaffe abakwatiddwa bayimbulwe mu bwangu nga tebalina musango gwonna gwateekeddwako. Ekyokubiri tusazeewo nti okutandika kati teri kuddamu kukavalinga mawulire gonna gakwata ku bitongole bikuumaddembe. Katugambe Uganda Police, katugambe UPDF, katugambe Uganda Prisons, okutuusa nga tumaze okwengeekinga n'abakulu abakulembera ebitongole bino batukakase ku bukuumi bwa bannamawulire. Yesaabawandisi wawujja Emmanuel Kirunda ajjukiza abakuumaddembe nti ebikolwa byebakola okuba bannamawulire bimenyamateeka. Bino ebiriwo bitweraliikiriza ebikolwa bino byetwogerako olw'ensonga bwe birinnya enkandaggo mu buli society oba mu buli awawangaalira abantu abagunjufu, kitegeeza nti enfuga ey'amateeka ebeera essuuliddwa ttayo. Yakulira challenge Robert Sempana yayogedde ku fujja erikoleddwa abasirikale abalina okukuuma bannamawulire abakola emirimu gyabwe. Nabawambako ebyuma byabwe ebikola omulimu gw'amawulire, n'abasiba mu bidrone ne babatulugunya, bangi ne bababuzaawo nga tetumanyi ne gye bali. Abalala nga Ibra bakyali ku ndebolebo za ntaana olw'obuvune olw'abatuusibwako ne bawa n'ebitanda. Naye ase bannannyini mikutu gyamuli obutaddamu kusindika bannamawulire nkuŋŋaaniza ebitongole bikuumaddembe okutusanga abanyonyodde ku ffujjo eribaddewo. Abakulira emikutu egy'empuliziganya mu Uganda nti bawagira okusalawo kwaffe ffenna kwe tuliko wano, era mu ngeri y'emu ne olukiiko olugatta abasusuzi b'amawulire oluyitibwa Uganda Editors Guild olukulirwa Mwami Daniel Kalinaki ne banne bonna batuwagira okuteeka wansi ebikola ku mirimu gy'abakadde baffe ab'ebyokwerinda, nga ensonga zeezo ezofuula bannamawulire ekyokuttale. Ali abakulu basaanidde bakimanyi nti okukola omulimu ogwo tuba tutuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe era tewali nsonga ebeera etukubya. Kale ate yakwatidde ekibiina kya NUP Bendera Elias Luyimbazi Nalukoola alondedde Kawempe Church of Uganda ng'alaze okunyolwa olw'ebyo bibadde mu kalulu, kyokka asabye abantu okukuuma emirembe. Ku polling station y'essomero lya Kawempe Church of Uganda mu zooni y'Ekirokole ebikozesebwa bituuseyo ku ssaawa 12 ez'okumakya. Abamu ku balonzi babadde okulaba ebigenda mu maaso. Abatwala ebyokulonda basibye obuguwa abantu badde balina okuyita balonde. Twakedde ssaawa 10 zatusanziredde ffe tuli ku kifo. Abakulembeze okuba ne ssente Bwambogo Muhammad Kagubala bategeeza nti ebikozesebwa bituuse mu budde n'asaba abalonzi okuba emirembe. Tulwana tulonde buli omu ajja alondeka ndyetwegwaya mu mirembe tusigale nga tuli mirembe. Nze nkasule ngende nkole ebidirira galekere. Njagala okugumya buli munnayuganda ku Kawempe okubeera nti abeera mukakamu, ekirala amanye nti obukomyo we buli, n'ekirala okubeera nti ajja alonde.
akwadde ekibiina ky'NUP bendera Erias Timbazi Nalukula atuse okusawanya ng'alina Abantu NUP David Lewis Lubongoya Nalukula sekwetolera ekifo walondedde ng'alonye erinnya bwe riri era walina okulondera oluva alabyewo era nawe bakakonge neegolola nga kalezi bannamawulire nga maliriza ategeeze nti bannakawempe be balina okusalawo ku muntu omutuufu alina okubakiikirira ebyo byonna tebibatengula mmeeme mugende mulonde mugende mukozese eddembe lyammwe okusalawo ani anaabakiikirira alaze okunyolwa abasirikale abayiddwa mu bonje nga kitisiza abalonze naye tubasaba musigale nga muli banywevu obukulembeze buva eri Katonda ate Lubongo yasiba Nakawempe bakumme emirembe okutuusa nga akalulu kawedde bwe mmala kulonda musigale ow'ekawempe emalusero njoje ne batubulidde embeera nga bweri era ku makya esose kuba nkakkamu naye ate embeera engeri gye zeetambulamu okutuuka ssaawa zino ez'omutuntu tulaba netandise okyukakyuka abakulu balandise okuwamba abamu ku bannaffe neebaza ekibiina kyange kya NUP kyakoze entegeka nnungi nnyo buli wantu waakiri waliwo abantu abakuuma akalulu kano okulaba nga tekabbibwa yo ku polling station ya UCT iyungi neriranye enkambi y'amagye y'abajaasi nobakedde kusuula akalulu abakuliddemu okulondesa bategeeza nti kifo kino sikyamagye gokka wabula n'abantu aba bulijjo naye nga sikiri ku paati y'amagye olaba kota gaadi eri tugiyingirira nabo tebatuyingirira eno era wano ababa bazzeewo balinga balonzi batandise okulonda ku ssaawa emu yennyini era abantu bajjubire newakubadde ng'omwendo tegutuse gwe badde basuubira embeera eri wano abantu abamu batya abajaasi batya buti tebalina mutawaana naye nga batya abajaasi nga omanyi ekyambalo ekyo abajaasi basimba ennyirira omukubba agambye nti nabo kibakata okulonda abantu be baagala ffe tumaliriza tugenda ate ku mirimu kukuuma abantu ewana gye tunaaba tusanze akavuyo konna kyonna wewagazi basobola okutuwa space esobola okugyamu ebifo ebironderwamu ba polling stations 6 balenyo munnaffe gwe kyatambula naye mu kitundu kyaffe kino ekyokuba ekyamawulire agataliiko nfufu era nga tukyali ekawempe abalala abeesimbyewo nabo basudde akalulu wakati mu kukuluma ku bigenze mu maaso kyokka emmotoka y'akakyooka ebyokulonda etomedde pikipiki z'abalonzi ku polling station ya St Paul Church of Uganda okulonda kutandise ku ssaawa 2 wakati mu kwerinda okw'amaanyi abakuumaddembe beebongoludde ekifo kyonna okakasa nti wabeerawo buzibu eyeesimbye okulu hajaranifa kaladi walodde nga banatuseewo ku ssaawa 4 n'ekitundu olumukwasiza akakonge neyeegolola bange mwenna gye muli mwanguwe mu budde mukwate obudde kubanga akabonero kaffe essaawa leka tubeere abo abafaanana n'essaawa tukwate obudde ategeeza nti obungi bw'abasirikale abayiddwa mu kifo kino mbutisizanya abantu abetemu mu kalulu era y'okubanga baleeta abaana bakozesa abaana abageto tibabeerewo babeere nga bintimidate nga kati oli bw'ajja n'alaba nga abantu bajjudde wali bangi bali mu mbeera etali ya bulijjo era atya n'addayo abamu ku bantu abetemu kulonda bategeeza ng'okulonda bwe kutajjumbiddwa olw'abakuumaddembe adde abayitirivu nga bw'olaba ekifo kyonna abasirikale bajjudde eno abalala bali mu makubo sondooza abantu baffe bali mu kutya kino kiraganga awayinza okubeerawo embeera ku ssomero lya homezidali abalonzi bakedde kujja nabye basaze okusomozebwa olikwesebwa mu kulonda okutuuka ekikeerezi betwogeddeko n'abategeeza nti kino kikozesa bangi era bwe dawuli atuukawo abeyongere bakola emirimu gyabwe ng'ate abantu mu bitundu ebimu baadde bagezezaako okukeera okujja okulonda naye electoral commission ebirenzemuko okusaplayinga ebintu ebimu ono kulonda kutandise ku ssaawa 3 eyeesimbye okululwe Amadilusa Luwemba atuseewo ku ssaawa 5 era walondedde ono alaze okunyola ebikozesebwa mu kulonda okutuuka ekikeerezi tulaba Uganda Police n'ebitongole ebikuumaddembe tulaba emmotoka ezibikiddwa number plates tulowooza nti kano
nebanga technicalities zebakozesa okulaba nti oba methods zebakozesa okulaba nti bakuleetinga fear kweba bakasiza ng'obuwanguzi buli obwe n'atubulya bagenda okukola singa abayiseemu nnyo mu pipeline baba bantaddemu obwesige njala bikolera mu nnaku 10 zenyingira zensoosa nazo mu parliament. Tugenza kuna ku polling station y'Emperere Kachungwa nga Dr. Ismail Musiitwa munnakibiina kye PPP eyita balance state walondedde onalabudde abavubuka beesomye okubba akalulu. Sigama nti obitambudde bulungi oba okutandikira ddala ku nomination twalaba obuvuyo obwaliwo ate tulaba electoral commission ebadde nga tekiyingiddeemu nnyo akisiza nga bagenda okuwangulira waggulu n'ebitundu 40 ku buli 10 abo besitaatuukako naddala ku debates zetubaddemu bawuliriza ebirowoozo byange bonna bagenda kumpogo. Ate Henry Kasakya munnakibiina kya DP alondedde Emperere ku kijegere ku polling station Katalemwa Nasale School ne Kasakya asaba abakulu mu gavumenti okuleka akalu kabeere k'amazima n'obwenkanya. Mu butuufu awangudde abantu b'e Kawempe tebalonze abantu b'e Kawempe balekere eddembe lyabwe n'eddoboozi lyabwe beesayirewo omubaka waabwe. Babatuza benyo betwogeddeko nabo kukulumye olw'akalulu kano. Ekubiriza akakiiko k'ebyokulonda kategeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya yadde nga waliwo ebizibu birumira naye olwaleero akakiiko kalina okusoomoozebwa kategeka akalulu kubanga bannabuganda bakateekamu obwesigwa era bakasuubira okutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Wezulidde essaawa 10 okulonda ne kuggwa okuggyako abadde mu layini ekizeeko abakuliddemu okulonda okutandika okuteekateeka okubala obululu bazinzeeko buli kimu era bakira abantu basaba bikolebwe nga balaba. Mu kaseera mpayo kakabi by'okulinda batandise okubagoba nti bali bataataganya ebigenda mu maaso. Abantu balabiddwa nga badduka okwetegula ekibabo. Yo mu bitundu ebyekanye emmotoka y'akakiiko by'okulonda eyabisa omupiira n'entomera pikipiki ezibadde zisiimi nga bannannyinizo bali mu layini nga balonda. Evudde eri tuba twakayitawo katono nnyo kyakuba ebeeremereddwa okusiba oba kiki kwe kuweta kudda wali n'entomera bodaboda eziri waliwo abadde avuga nga jasaba busibwa ati mmotoka negana okusiba mugana okusiba nayingirirwa pikipiki naye nga takikoze mu bugendererwa. Wano wetulonderera abasinga bannannyini stage eno babadde bali mu kulonda. Lino okukuba okona liweta lidde eno abantu bangi abalikozesa nga badde era adayinza otutomera n'atumala. Embeera bweti bwebadde Kawempe kale kati kutegeeza nti ku ssaawa 5 oluvannyuma lw'amawulire agataliiko nfufu twegatteko tugenda kubeera e Makerere ku Tale Center olabe okubala obululu nga bwe kutambula. Ate mu kanyonyo kaffe ak'omukenkufu Julius Nyanzi atumaliddeyo projekiti 20 zayita zitasubwa mu kukola ensimbi. Mulimu butto w'emmwanyi nga mu kaseera kano ate kisufu ddala. tutambula era nga eno programu esemba mu projects 20 zosobola okukola omwaka guno era nga bwe mbagambye nti teri akola n'aviiramu ekyo nsiba nkye bagamba mwaka guwedde naguli ate ne mbagamba nti sente zimera ku miti ate ne mbagamba ekyuma kiwagala kyuma nga naawe olina ekyuma. Emmwanyi ekulembedde mu zaaleero era ebbeeyi yazo erinnyenye ebbanga eriise omukenkufu agamba bw'okenenula mu butto waazo ate kiyitirira. Tizabala na tukulaakulana era emmwanyi tezitukoze bubi naye ate bwe twongerako omutindo ne tukola oyiro eyo nayo projekiti nnungi nnyo ey'okukamula oyiro w'emmwanyi watunzi era nga mu mbeera eyo lita tugigula $20 ekitegeeza ekidomola tukigula obukadde 4 naye ng'ate lita eva mu kiro 5 ez'emmwanyi n'olwekyo genda okamula arabika genda okamula alabasta otuleetere. Buto wa kalitunsi naye watunzi nnyo nga ne bwoba tewamulima osobola kunoonya abo abamulina bwe bamala omutema bangi amakola basuula masuule kuno kwakugattidde ne butto w'ensogasoga nga projekiti ey'okusatu. Kalitunsa ali buli wamu abasalamala basala emiti amakoola ne baleka eyo naye jjukira Proof by Research egula ekidomola kya buto wa kalitunsi anti sente zimira komiti zitabuka mwanyi kalitunsi ekidomola kya kalitunsi lita 2 miliyoni 6
buli lita eba ya mitwalo 2 ate jjukira bw'ojja tukufunira ekyuma ku kibanja mpola ne kontulakita abantu bano omutya nnyo okukologa kontulakita eruwa obukakafu buluwa ffe bakabaka bogga bakontulakita mu Afirika yonna ne mu nsi yonna buuza abayiseeyo ne bafuna kontulakita ezo nakugamba nti alima ensogasoga teyewala mayiba naye ate eyo nkola y'abajjajjaffe kati ffe tugamba nti alima ensogasoga teyewala ssente bamukolamu amafuta g'ennyonyi bio aviation fuel tumukolamu eddagala ly'ebizimba n'abasajja ennaku zino bayimba nti ffe tuli balwasa amayinja kuba bamutadde ku mutaka Ssejjombwe ne bawaga enjazi zonna ne zaatika leta ku prof bio research kidomola ofunamu akakadde k'ensimbi katale weekali omukenkufu annyonnyola nti n'okutu kw'abakadde oba kiyite ganodama wamu n'amamera nabyo byatunzi nnyo ate tekuli mirimu gimenya ekitiko kino kyemezanga kyokka ku miti ne tugamba bannaffe ekitiko kino kirina omugaso abachina ne bakikolamu ssente ne batuleetera wano eddagala ganodama kofi ganodama tincture ganodama kwati ganodama kofi tinedda tebajja tutwalako akasente nga tulaba kuno kutukwa abakadde kusibuka wano mu Buganda ne mu Uganda kati asobola okujja ne prof bio research ne tukuyigiriza okulima ekitiko kino ekyakutukwa abakadde oba ganodama rusidamu osobola okirimira ku bukuta bw'embaawo bujjudde bwayise bujjudde endeeba era obukuta bw'embaawo obwo bw'obulimirako ekiro emu tugikwamu emitwalo 5 kati teebereza ng'okungudde kiro 10 buba bukadde bumeka obwo bukadde 5 sente zimera ku miti ne ganodama amera ku miti projekiti esembayo mu projekiti ze tugamba nti sente zimera ku miti ezireeta sente ye projekiti ey'okulima amamera bajjajja baffe baalimanga amamera ne bafuna amamera g'obulo ne bafuna amamera ga kasooli ag'omuwemba ne bagakozesanga okuyiisa omwenge n'abaana abakonziba ne kati akatale akaliwo ke kamamera g'obulo itaye ku prof bio research ku Equatorial Mall ne masanafu wali ku Green Valley ojja kuba ogenze mu kintu kye bagamba kyennyini nti teri akola n'aviiramu awo bwebityo bitambudde era kkiriza tukusobola tukwagalize olunaku olulungi Katonda w'ekitiibwa akukuume siba bulungi weeraba